simanyi omusajja omwogera erinnya oba tugambe nti waliwo kyakyawo waliwo essabo waliwo essabo tugende mu maaso waliwo essabo byenjogera era nsaba Mukama Katonda mpe ekiso Mwoyo Mutukuvu anjogeze byengenda okwogera byonna byengenda okwogera temuli kyange wabula Katonda yennyini njagala nkozesa okuba nga mbyogera kubanga message ye ayagala njibuulira eri abantu kati ngenda okusaba nze nga simanyi linnya lyani lya musamize kati nze ngamba muyita pastor manyi musumba nje ngeze pulira ebyuma kati ngenda okutuuka era teyaliyo mbu yagenze Mount Sinai kati Mukama okumanya ti yeewuunyisa nvaawo inzire waka okwebaka ng'eddoboozi lijja liŋŋamba nti that man is down in the river down in the lake nzuukuka ŋŋamba kino kuba tebangamba linnya lya muntu nensigala ndi awo nga bw'olaba omuntu atanaba kuzubuka maaso bw'abeera ekyo ne kikoma ne wayitawo ennaku nensimbula nti ngenda ku kkanisa oba lyempita essabo ng'omuntu ajja omukyala nti olaga nti ngenda kusabira wano nti neddeyo togendayo nti bw'oba wagendayo dda munnange genda naye bw'oba tonagenda togendayo netunula omukyala ti n'omwana ono gye namujja naye nga amazima omwana yali nga ali awo abulamu nze kyosa kitunuula kubanga naali oba amaze okuwunga kati lwe nava mu nyumba mu kkanisa nenzira ewange kwokugamba Katonda nti naye nga mpise wangi omusajja ono bamwogedde bwali sitaane bwali birina ng'agenda mu nnyanja bw'atali wa Katonda naye Mukama lwaki toyogera nange nempulira omutima guŋŋamba nti genda kwemulago so kasiri mulwadde naye nsituka ku makya ntambula ngenda okutuuka wali emulago nsangawo dokita gwe naali mmanyi nga dokita aŋŋamba nti munnange Kalungi Rose ogamba ki nti gyendi nga yali ku piki si wa mulago wabula ali ayitawo nayimirira nangamba oli yali dokita wange ng'omanyi kyaŋŋamba Katonda yamusindika yali malayika ng'aŋŋamba nti baneena kulabako wali eri gy'osabira mugamba nange gye nsabira nti naye mwana gwe toddangayo ne mugamba ate gwe nga gy'oli wandabayo kitegeeza naawe gy'oli n'agamba nkubuulire omusajja oyo ddala sitaani naye nga tunoonya Katonda kumbe tumunoonyeza mu ssabo. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Buli lw'embeera n'omulokole ku seeti bingi byemba ngenda okubanga njiga era Kalungi wali wano nja musaba abambulizeeko nate tulyoke tweyongereyo. Rose, nsanyusa okulaba? Nange nsanyusa okusanga n'okulaba. Omwami Kisubi sirya lyalinnya? Lyeryo lyennyini. Lwaki tombuliza ku bana UG updates abo abatulaba essaawa eno? Abalaba UG updates nsanyusa okubalaba. Mwebale kuwagira mwami Kisubi. Era mwebale kumuwagira era mwebale kutulaba era mbuuzizzaako ensi yonna n'abana Uganda baffe nga mbabuuza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo nti Mukama yeebazibwe. Amiina. Bwe bagamba Mukama yeebazibwe tebaddamu nti amiina. Amiina. Weewe awo. Atrabo mulungi ye mukyala Kalungi oyo gwe tuli naye olunaku olwaleero oli ayinza okubuuza kubanga omanyi ebiseera ebisinga si kirungi kugenda bugenzi ku mboozi ng'omuntu tasoose kumanya Kalungi Rose yaani. Nvaawo tulyoke tugende ku birala. Kalungi Rose ye muwala Munyankola azaalibwa Bushenyi naye ng'abadde ebbanga ddene mu Kampala. Era kyenvanga sobola kwogera mu lulumi lwange Oluganda Oluganda lw'okuba obudinda nteekamu n'ebisoko si bwe bagamba Oluganda ndwogera so byengenda okubabuulira ebye mugenda okusoma namwe ne mutegeera n'abadde tamanyi n'amanya
naye nga nakulira Bushenyi nemala nenvaayo nenzija e Kampala. Kampala ngimazeemu emyaka giri mu 14 kati. 14 kati. Okay. So ove Bushenyi okujja e Kampala nga kikuleese? Okujja eno capital city. Kibuga kya bonna. Kya bonna. Ekifo ekirimu opportunities. Kampala. Kyenda mu mwenda mikisa gibeera mu kibuga. Kituufu. Kati oyinza butajja capital city eno capital city kye. Omanyi abamu bagamba naveeri nga nze kusoma, naveeri mwami ye yandeeta, abamu bwe banaveeri najja kukola, abasinga bwe batyo batugamba. Nze nange najja kuva ewaffe najja nga nzize kusoma. Naali nsomye naye nenzija era okusoma. Nyongereko. Ne banziba. Nze mwami Kisubi nagenda okukula nze nganzi. Nze nga mpita mu bizibu nga simanyi. Ebizibu bye nali mpitamu kuva buto nakategeera kati ensonga yali evaawa. Wakategeera kati ensibuko yabyo? Nakategeera kati ensibuko. Soko mbulire wajja kusoma naye ne bakubba. Ne banziba. Abantu benyini ate nga ba family. Mama nansindikayo nti genda osomerera ebintu bino. Naye ntuukayo okubisomerera mbawadde ssente nzikwasa abo nga be balina okusasula eri. Enda okukeera nga badduse. Ng'ennyumba tebaliimu. Enda okubuuza bwe tetumanyi gye baalaze. Nga ntambula ntandika kuzunga. Mukama nze yammanya ddaga emazima. Nze nali simanyi na bya saluuni. Mu kuzunga awo ozungirawo olwo wali oze kusoma kibiina kya kumeka olwo? Oba wali oze kusoma bino courses? Nali nze kusoma courses. Awo n'otandika ozunga? Kati awo netandika ozunga. Naye lwe navaawo mu kuzunga okwo nenkolako mu saluuni nga saasomako yadde saluuni. Naye nakola mu saluuni emyezi 2 ate ne bansasula. Emyezi 2? Ng'olwokola ki mu saluuni? Kuweereza? Bwabuliddwa woolaga n'ogamba nti naye kankozese okukkiriza nze nga mulino bwe naali nga ndi mulokola ali awo. Naye naalina okukkiriza kwange. Nga kanyingire mu saluuni. Nze mbagambe nti manyi okusiba. Naye nze nali mmanyi twist yokka. Naye nayingira mu saluuni. Mukama n'akwata ku mulenzi yali amanyi ebintu bingi. Afuuka mukwano ntandika omuga. N'aba nga mbikabikkako. Nange mu myezi egyo 2 nemba nga nina kyenkozeewo. Ate bwe mba nkoze ebikyamu ng'agamba tabyogerayo. Awo we navaawo okusenguka ku kifo ekyo. Nengenda ekifo kye bayita Mulago. Nodde Mulago? Kati nenzira Mulago. Kati lwe natuuka e Mulago ngenda okuwulira nze nakulira mu bulokole ng'ewaffe bagiyita Mungu Mwema. Kati obulokole nga mbwagala nnyo. Kati ntuuka awo e Mulago mpulira ebyuma byogera manyi by'abalokole tebibula. Nga ngamba ti kangendewa ngende nsabe. Nali simanyi musumba yaani. Bino kankubule mwami Kisubi. Omanyi abantu boogera n'agamba oyo baamuguze, oyo baamuwadde ssente, oyo alabika oba yalaluse. Omanyi ayogera amazima bamulaba ng'omulalu. Kituufu ate abalokola abasinga sijja kukulira. Bwe muvaayo ne mwogera ennyo abasinga bagamba oyo kati yalaluse. Buli amazima. Era nze nali followinga nga YouTube zammwe ne ngenda okulaba ng'ayogedde ebitalina kye bizimba nga views mpitirivu. Naye aleese ekintu ekinaazimba ensi. Amazima ekyo kyo tebakirabako. Nga tunabagenda eyo kubanga olina ne woogambye nti gwe kuva dda ng'olina ebizibu. Naye wategeera ensibuko y'ebizibu ebyo. Njagala kusooka kumanya kubanga nga bwe ngambye Bannayuganda nti wagendako e Dubai, wakolerako e Dubai, oli mukyala mulokole, ngenda kudda ku ky'obulokole mmanye ofuuka ddi omulokole. Then ensonga eno eya Dubai nayo tumanye e Dubai kyekikuviirako genda e Dubai era e Dubai okolayo ki? Wandaba bingi naye kantandikire ku bulokole buno olokoka ddi? Obulokole bwo bwandibadde amazima go gali nti abantu mwami Kisubi tugenda mu makanisa okusaba abantu be eryo kye bayita ng'oyo mulokole agenda mu kanisa. Naye obwo si bwe obulokole. Obulokole mbadde manyi kwatula
obulokole okutegeera ennono za Katonda ate n'ozituukiriza. Si kwatula bwatuzi noddawo mu katebe nti nze nalokoka. Okitegeera? Kutegeera nnono za Katonda n'ozigoberera. Kati nange nali nnono za Katonda oba otegeeza ki? Ennono za Katonda nga bwe tugamba nti bwe tuli abalokole tugamba nti gali amateeka 10 ate ne gajja ne gabuvuuka 2 yagala munno nga bwe ukola ki? So goberera amateeka. Goberera amateeka. Yagala Katonda with all of your heart, your soul and all of your mind and your strength. Okitegeera? Kati bw'oba omaze okuba ng'oyina ebyo oyo ye mulokole. Naye bw'ogamba nti nze ngenda mu kkanisa naye alabe nti navuddewo antegeere nti nange nsaba oyo tabeera mulokole. Olina ogenda mu kyalo oli agenda Mande mu ssabo ku Sande kanisa naye ng'abuzaabuzeeza ennaku z'amasabo balyoke bamuyita omulokole nti si yaloga. Kati abasinga abalokole bali ku range efaanagana bwetyo. Kati nange bw'ongamba nti munange oli walokoka ddi kuva nazaalibwa nakulira mu bulokole obwo bwenkunyumiriza. Ennono ezo ng'ozigoberera zonna? Nedda nga ndi mulokole onagenda ku kyaki nobagamba naawe n'ovumamu oba ofunyeyo bino byofunayo boyfriend ne munyumya muli mu kkanisa. Kati be basinga bw'obwo bulokole abasinga bwe buli. Kati okulokoka kw'ennono okwannamaddala nkutegeredde Dubai okusobola okuyingiza mu bwakabaka bwa Katonda. Si buli mulokole nti ayingira bwakabaka bwa Katonda. Okutegedde oli Dubai. Okwo kwentegeredde Dubai. Dubai ogendayo ddi? Dubai nagendayo mwaka ki? Mbala nti myaka 4 gye mbala. Gye giyiseewo kati? Nga ndi Dubai. So wagenda before COVID? Nga COVID tannaba? Nagenda before COVID. Tugambe 2018. Kubanga COVID yo yatulumbye 2019 awo 2020 watandikidde nnyawo. Ate nenkolerayo contract ezo 2. Naye era contract emu nga ndi mulokole era amanyi Katonda naye nga tategeera Katonda. Eyasooka gye wali omanyi Katonda naye nga totegeera Katonda. Nga mumanyi naye nga simutegeera. Njagala otwala awo omanyi otya obulokole obwannamaddala? Obulokole obwannamaddala gye myaka 2 gye nafunamu okusoomozebwa okutenkanika naye nensiima Katonda nti nemwebaza nnyo okumpisa mu kusoomozebwa okwo emyaka 2. Nze ngamba nti Katonda ali ampisa mu training nsobola okubuulirako abantu bategeere Katonda akola atyo omutuufu ddala kubanga nange nali mmanyi oli nga waliwo woosoma mu Yuba na mu 2 Yuba agamba nti bulijjo nkuwulira naye leero nkulabyeko n'amaaso gange. Kati nze naali nga nze Katonda amuwulira nange embeera muli tumuwulira tumumanyi oyo n'okola ebibyo naye nga simutegeera. Mazima. Njagala tugende osooka otubulira okusoomozebwa okwo okukutuusa okumanya Katonda owannamaddala. Kati wentandikiraawo kati lwe nagenda mu kkanisa nze sobola kugiyita na kkanisa. Bino byenjogera sibyogera nti nina oba ntyamu kubanga nkubulire mwami Kisubi Katonda munyiivu eri amakanisa agatategeera maanyi ge nga yakakasa nti yennyini yawa omuntu obuyinza okubeera ng'avuga ebyoku ground n'ebyomuttaka n'ebyomunnyanja n'ebibuuka mu bbanga era n'abeera nga omuntu yamutonda ebintu byo ne bibaawo bubeezi w'ebiti ebiriwo n'akuwa obuyinza eri sitaani naye n'osanga omuntu avaayo nga sitaani yemuyinako obuyinza. Katonda nalaba amaanyi ge mwami Kisubi. Kati lwentandikirawa Mulago simanyi omusajja omwogera erinnya oba tugambe nti owokubiri waliwo essabo waliwo essabo tugende mu maaso waliwo essabo byenjogera era nsaba Mukama Katonda mpe ekiso Omwoyo Omutukuvu anjogeze byengenda okwogera
byonna bye ngenda okwogera temuli kyange wabula Katonda yennyini njagala nkozesa okubanga mbyogera kubanga message ye ayagala njibuulira eri abantu omwoyo omutukuvu negattako era oyogerere mu kamwa kange abantu bavayo naga munnange era oyo naye omumanya nti waliwo ekimuliko era omusonyiwa kati ngenda okusaba nze nga simanyi linnya lyani lya musamize kati nze ngamba muyita pasita manyi musumba nje ngeze pulira ebyuma kati ngenda okutuuka era teyaliyo mbu yagenze Mount Sinai samulabako kati awo mpulira bagamba muleete emitwalo 10 buli omu 10 wali watandikira ku 10 kudda waggulu naye nga zente ezo zakugula bagita skaveta skaleta excavator zino ezirima ennimiro ezirima kato we nagambira ne ngamba bano basabirawo ssente bwe bati nga sibitegedde sinabakulaba musumba naye ngamba nti mukama nze nja kukwata emitwalo gyange 10 njiweeyo sigiwaddeyo ku lwa bya excavator byaggwe wabula mpaddeyo ku lw'okukumanya n'okukwagala kuba kye boogera sakitegeera nawaayo kyentegeera nti mpayo ku lw'obulamu bwange n'okunjagala mwami Kisubi nga nina omukisa bobo manyi nti bona omuntu alina omukisa era ng'omukisa ogwange omutagamo n'omulogo naye nga mukisa Katonda ye yagumba kati mukama okumanya nti yeewuunyisa nvaawo nzire ewaka okwebaka ng'eddoboozi lijja liŋŋamba nti that man is down in the river down in the lake nzuukuka ŋŋamba kino kuba tebangamba linnya lya muntu nensigala ndi awo nga bw'olaba omuntu atanaba kuzubuka maaso bw'abeera ekyo ne kikoma ne wayitawo ennaku nensimbula nti ngenda ku kkanisa yempita essabo ng'omuntu ajja omukyala nti olaga nti ngenda kusabira wano nti neddeyo togendayo nti bw'oba wagendayo dda munnange genda naye bw'oba tonagenda togendayo netunula omukyala ti n'omwana ono gye namujja naye nga amazima omwana yali nga ali awo abulamu nze ekyo saakitunuula kubanga naali oba amaze okuwunga simanyi wiiki eyaddako brother najja naye nanemesa okusaba naye naye eno kanisa gye nayingidde waliwo ebisikasika obutasaba biki kati awaddako olwo nzirayo oyo olwo omusangayo oyo omusumba oba omusamizi oyo kati nga manyi kyayogera omusumba oyo nga waliwo akawala kuba yali akalangira kaali oba keeyisa bubi bwe katyo nga kawala ka maaso manene nnyo navaawo nezira ewaka era nga mu kirooto nendaba akawala ako nga mwami Kisubi kali mu kibira kiri scattered nkabuuza ate wano ozeewo otya nkulaba mu kkanisa ate nkulaba wano mu kibira kanziramu sorry kati ebyaffe tojja bitegeera mu kirooto eŋŋamba kugamba nga mwami Kisubi sinaba kuzubuka maaso nziramu okulaba nga ndaba omusumba oyo tuli mu ggulu nga eddoboozi eddene ligamba nti buli yali mu nsi nga like a leader make the line agenda okulaba oyo omusamize ng'ayimiridde mu layini naye nga tafaanagana balala nga ne bayibuli gy'akutte tefaanagana y'abalala nga nasooka kusanyuka nemaye ngamba naye ate ono ng'ate ye tafaanagana balala ne ngamba ate nga ye yawukine ddala mu balala enava mukyoto kati amagezi ne gaddamu nga naye bw'aba kati ate abalala bonna kyotegeeza bonna babadde bafu nga si batuufu ng'oyo yekka ye yabadde mutuufu nengenda ne mbuuza Asha naye kino ekirooto sikitegedde Asha n'anziramu tanti Mukama badde akulaga nti katanti oyo mwawufu nnyo kati oyo ye mutuufu nga kya kuva olwo omwoyo omutukuvu we yaddukira n'ataddamu kumbuulira ebikwatagana ku mbeera eyo yajja ntaase nemu okuyingira ekyo nkigamba buli mulokole yenna ali eyo ng'olokose naye sooka obuuze Mukama bw'akulaga ebintu nga bino bye nalaba teweeyongerayo kubanga yali ambuulira nsobole okuzubuka amaaso naye ne siraba
kati gw'obivunula otya kubanga bw'olaba omuntu ali mu kibira nga kiri scattered bw'oloota ng'oli mu ggulu eyo nze mbadde manya egyo mikisa myereere anti oli mu ggulu bw'onoota ekirooto mwami Kisubi n'owulira mu mmeeme eyo ng'towulidde bulungi n'obwoba olya mmere nnungi naye ngu mu kugirya owulira oli bubi nogaa naye kamalirizo bange naye ngiseseme kitegeeza ekyo ekirooto tekitegeeza bulungi kitegeera ofiiringa muli omwoyo wo akutegeeza n'omanya nti ddala kino kibadde kitegeeza bwe kiti okitegeera kati awo nta nnyingirira ddala kati munda nga ne Katonda nta tandika embeera mwami Kisubi mbonaabona nga banziba leero edduuka enkya ne banziba ennyumba enkya ente neefa enkya munnange ebintu mbirese ku ppiki kugamba nempita mu mbeera nga nze ntya n'okugamba abantu nti naye nze ne leero kino kyantuuseeko nga nze kati nseka busesi era nze nafuuka n'omuntu eyeebuzaabuza nze mukwebuzaabuza nkimanyi oyinza okujja n'ogamba nti ono ye yamalayo nogaa nti oba ono ku ssanyu lyaliko omuloge n'omumuloga naye nga munda kindimu ng'ekiri munda mu nze ekyo ku lw'okuyita mu mbeera ezo Mukama mpa ekisaate ekyo ekinywera okubanga mu bantu sisobola kulaga mbeera sisobola naye nze byempiseemu Katonda yekka mu ggulu abitegeera so ne bakubba ne banziba ebitakoma bwente nayinete mwenda eno yafudde n'ogamba naye kiki ekindiko tuuka mu tawuni awo mu kibuga nyina essimu ensawo erimu amasimu nina miliyoni emu gyali n'emitwalo 2 owa mobile money alimba nti byafudde tosa nasindikira omuntu ngenda okukkirira neno wano akakuba kaddamu ku mini price omuyaye n'alyoka akola ki akugwamu anziba n'olulala ne banferera waguleyo kugamba nga mu kiseera ky'okubeera muki neŋŋamba eno wa Katonda sinaba kuzibu kati bw'oyingira waliwo ekikubika n'olyoka n'oyambala bwambazi okwagala okutenkanika eri oyo omusumba ekitambo kiringa kitambo era abasinga abasabira sayidi eyo gy'oyogedde bwembanga ddala wendowooza woyogedde ne bwe tubeera wano n'oyogera ku musumba oyo bagamba akuwulira era bw'ona agendayo toyogera kituufu bw'ona agendayo agenda kukugamba wanjogerako buuti akuwulira era wano kati siraba njiibwa nga ziri kumpi era bwe bayeeyo gye ndabaawo akuwulira oyagala kungamba nti ye alina obuyiibwa bwe buli amwogerako kabaawo nga kawuliriza ezo bayita monitoring spirits ezo zikutambula era wembadde nzijja lwakugamba nti nasoose kugamba nti bamalayika abakuumi aba Katonda n'ennimi z'omuliro entiisa ya Katonda ndeetekako olukomera naye ng'otambula oli bw'oti abasajja balina amagye agatalabikako ggwe gwena okutologamba enjiba bakyaki eryo libasaba nze nkugambye n'oli ayinza okugamba maanyi ga Katonda kyava Mukama atugamba nti bayesu bangi balijja naye okutegeera mwoyo yekka yakutegeeza tebakulimba toyinza okutegeera abantu bali era nze wesimukaabirire ne mugamba ndaga tegeera omuntu ono ddala ali atya so ofunira ebizibu mu kyaki eyo kati ebizibu weryoyita essabo eryempita essabo mwami Kisubi sina bwenyumya ku bizibu biri tebyenkanika nga buli omwanziruka omanyi okutuuka batuka bakudduka olinga n'abisiga busizi bwoti ku bantu kabiringa ovaamu ebizibu kino kijjanga omaze kugenda Dubai omulundi ogusooka oba ogwokubiri nedda nga tonagenda kati awo kati wenzirako kudda Dubai kati awo mbeera nga neebase omusajja oyo ajja tekyalinga na kirooto nasooka kumulaba ntutteko engatto engatto zange ozitwalawo engatto nno kitegeeza magenda byonna mbitegedde luno kitegeeza ki magenda go bagatutta nti tolina woolaga kati nziramu ekyo kiggwawo sibimanyi nsanyuka nalabyeko omusajja wa Katonda waddeko ngenda okumulaba ajja kiri kyali nga sina kirooto kimwami Kisubi omanye ebirooto waliwo ebyawukana nga kiri kinga real
nga n'obwozuukuka okisanga nagenda okulaba agize n'antwala ku lusozi nankuba empiso zino ze bakuba ente nnene nga mulimu amazzi gaali ganyogo gaali ga freezer nankuba ano kugulu amazzi ne gajja ne gatokotera wano mu Nabaana nazuukuka nga n'amazzi gakyatokota ne ngamba banna naye ng'empiso ogirabako empiso yo saagiraba anti amaze ginkubisa yabuzeewo mu kirooto walaba empiso mu kirooto antwala ku lusozi ajjayo nga bwogenda mu ddwaliro nti gireeta tukukuba nga bwotyo kati nange nenzijjayo okugulu kweyansaba akuba ekugulu wano ng'amazzi gayita mu kugulu wano gadda ku Nabaana wano gatokota ngenda okuzuukuka gakyatokota naye ng'ekirooto ndi kivuddemu naye ng'amazzi bwe gakyatokota nga wanyogoga ng'amazzi bwe gaali ganyogoga kati era nesigala mpunze kati n'abo abali eyo abeera tamanyi omwana n'afa wuye kino nekijja kino naye yalaba bizinensi ebuuminga tamanya nti tewaliiwo kyokwata n'oyingire wasitaani n'otafuna kirala kyosasulira kati bino biba biki mu kulaba okuko bisitaani anti yajja kutta kubba na kuzikiriza temuli kalungi n'akamu era bw'akuwa ennyumba akuggyako motoka n'abaana kati ye sitaani ye talina birungi byavaayo n'akuwa nti birungi tabirina ebirungi biva eri Katonda kubanga era bw'atugamba nti every good gift comes from God naye wa sitaani wavaayo maziga kati golowooza abagendayo obalaba basanyuka naye tebasanyuka ne badda mu nnyumba amaziga ge bakaaba gwe muba mukolayo ki embeera eri bweti anti ne Yesu yagamba nti basonyiwe tebamanyi kye bakola olowooza bamanyi so oba tonnalabuka nze nange nemeddeyo lwaki tombuuza ntirawonga lwaki tewadduka mbadde simanyi nti okyaliyo bw'obyogerera bino mba mmanyi nti tokyaliyo anti sikyaliyo naye ngamba tombuuza nti mu kiseera kiri nga tewadduka nzija kuba mbadde nkyayagala kumanyaawo ekirooto ekyo kye wayitamu saawa eyo n'owulira nga Nabaana etokota erimu amazzi ngamba naye nensanyuka kubanga okwagala kuba kungi oli akuprojekiti engamu gye bayita sipeera ekwagaza omwami omusajja oyo n'obanga ogwe bonna abawakanyi balinganze era aliyo yenna n'awakana oyo yenze bwe nali nze nga mpakanira omusajja oyo n'oteekawo ne kati nekuwaka era kyova olaba Mukama yamundeetera mwene mu kirooto ng'amusabye nti njagala mwerabira nga mulaba asamira mulaba ava mu nnyanja mulaba byenyini nzijjirayo amazima naye ng'obiraba mu birooto anti nga Mukama amusabye andage kati nvaawo olwo ngenda mu kasenge eyo pulaninga by'okugenda ebweru lwe natuuka ebweru nga emirimu gibula eri yali nnaku ng'ebintambulirako biri tebibaleka bwe ntuuka mu maaso ga interviewer zivaako nambuuza yoke ne mugamba amwoke netandika okukaaba nakukakanyaka naye n'ogenda oba oluusi ne weegumya n'omala n'ofuluma n'okaabira mu kkubo omutwe ne guvaako nga nina wane like bwe nkwatano bwenti ate bwe nagenda mu kasenge nga naye nina ekizibu wano nagenda okulaba nga yakitegedde dda naye yennyina akolanga bwempulira nga ntegeera naye nga kumbe waliwo ekyayingira wano ekyayingira nga kyagala kijje tayimu endalule mu kasenge ke ati bino byogamba nti osisinkana ye mu kasenge olwo ng'olina ebbaasa face to face ebizibu byo bimutwalire bannange nebbaasa ebaako teri asinkana watali bbaasa tewaliyo gwe mmanyi we atalina bbaasa amusisinkana nedda olwo ebbaasa ebankya mufu naye ng'abasajja akutunuulira n'akulaba kyonna ky'oli era abagendayo aba bonna boolaba bagenda mu kanisa eyo baaliko okuyitibwa baliko ekirabo naye ng'abo abaliko ekirabo bye basikibwa emyoyo egyo balyoke bagende bino amalwadde ge baga nti ono omulwadde ono yabadde bw'ati owulira mwami Kisubi nti ono omulwadde tekinologi Katonda gye yandaga omanyi bwe bakola bino bye bagamba tono yalwadde n'awona bwe kiba kyabwe kiwona naye kitali kyabwe tekiwona okitegeera bweba nga watomera kyakukwata okugulu kyali kiva eri kiwona
naye kitava gyali era bakubuuziza dda ba ashra ovaawa bategeera nti gwe si kyabwe n'okola ki naye ekyabwe kyakolamu obukozi bwati nekikola ki. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Kati ngenze mu kasenge kati awo nfulumya nti mukakasizza ngenda ngenderako embeera nga ngenderako ekyo kyesaamanyanze nti yali ey'empiso gye bankuba yali ndagaano gye nayingiramu. Naye kati oyinza ogamba nti ey'empiso yakubwa eyali ey'ekirooto waloota buloosi. Kati bw'oba ogamba nti naloota buloosi kuva lwe bankuba ey'empiso kuno okugulu tekufunangako mirembe oludda lwonna luno. Are you sure? Oludda nga lwako omuliro nempulira nga lunyogoga ne wano wafuna ebbala lya bbulaaka ku ludda luno kusanyanyala paralyzingwa okitegeera kuva lwe nakubwa empiso n'obwe nayingira mu ataaka eyo gye ngenda okugamba buli muzimu gwajanga gwatakinga oludda luno waliwo endagaano kyekugamba nti byenjogera sandi bitegedde era zingana fooro nalisigane nga sitegedde naye mukama yasobola okuntegeeza nga bwogamba nti kati lwentegedde nti wama kiri kyali kitegeeza kino wama wano ensonga yali bweti kati kyekyo kyenkuleetera byendeese nina conclusion yogamba nti nategeera mazima gataliimu ki kuva eri Katonda si ku mwana wa muntu okitegedde. So ofuna ogenda mukayita kasenge kati ngenda nti nkamaze ngenze Dubai. Ogenze Dubai. Kati nagenda Dubai okubonaabona tekwakoma naye nga nze mwami Kisubi nga sikoma kusaba nze nasaba nensaba nti bagamba nti mpaka gyoti sali mungefuuse tendo nensaba my God abantu bonna bafuna emirimu nze negigana myezi 3 negiyitako neziramu emyezi 3 visa nti eweddeko ngenze Sharjah tukyuse visa nagenda n'essimu yange ya Gflex eri bweti anti emizimu gintambulirako nepulira omutima guŋŋamba nti genda eriko obukyafu oginaazeeko gwe nno amagezi agagamba nti ogenda onaaza essimu ngenda ngitwala ku taapu nginaaza kuginaaza nga tefurizi nga tefa nawe nogitwala nenginaaza ngenda okukomawo tate mbaddeko ki tate essimu tekyakola tebalina bwe banaakola ki tebalina bwe banansindikirako visa kataawo kati kifuuse ekizibu ate naye ng'ekirungi bba wange nina bba wange kati ng'amugamba nti mpa essimu nkola nsaba omwana namba essimu ye kati nkubira bba wange olwo nensobola okufuna connection naye omulabe ali anemesezawo nga bagamba nti asigalawo ekiseera nekiggwako nga tumutika tumuza Uganda ogenze kukyusa visa ate wuyo bakutise bakuzizaawo naye nentuula gazibugerera awo nensobola okulwana ng'omuntu aliko Katonda wadde byonna bye nayitamu Katonda yali andaba mu ndagaano mwobeera n'omusamiza ali oyo mu ssabo nga mwaliko okutumibwa sigamba nti Katonda tamulaba amulaba naye ekiseera kijja kujja n'abasamiza tolooza tebawulira ddoboozi lya Katonda baliwulira naye ne balijemera n'agamba nti oyo Katonda yayoge naye saagala oba kiki like najema nga nze bwe nawulira eddoboozi at the beginning nenjema singa nakoberera eddoboozi eryo n'ebirooto ebyo amazima nandibadde nziruka mangu nesiyingira mbeera eyo naye ku lw'okuwunga naga nti abaana bange babuze lwa obutamanya obwo bwantwala ewala azenkanya kwagala simanyi kyenjagadde bagire bakyayagala nze nkugambye kyoliko amakyaki ezigano galimu ebintu ebyo bingi nze nkugambye gayinza okuba nga si gonna naye buli asubukaawo oba bulanki olina emizimu ngambye mutya
bweziba sitaane yennyini sitaane omutyane nga naye bannawe no yatusukkako kubanga nze lwe natuuka e Dubai nebirema byonna Dubai eno tolina kyewavaayo nakyo sirina myezi gyonna naye nabonoonyese tepulya nga ntabukabutabusi n'enkomawo e Uganda naye okukoma kyenva ŋŋamba oyo yenna ali eyo ye naye ayinza okuba nga akyalimu okuba nga anywera amazima natuuka okukoma omwami Kisubi ng'era sinaba kutegeera kindwanyisa kati naabo gye balatuuka ku stage eyo tanaba kumanya kiki ekikola ki gwe kaki akakuleeta okuba nga otegeera kati awo ntuuka nkomawo Uganda ennyonyi enkomyawo naye ne mu bbanga ng'egenda kututta endaba ebalansinga yuuga nagamba Mukama nti nga si kyerumirirwa mwami Kisubi nga numirirwa abantu abatudde mu nnyonyi nze ng'obulamu obwange mbulaba bulabi nga nze tibinkwatako kati nga ennaku gye mpiseemu ng'enzijje ku bulamu bwange kati ntunuulira bwa mwami Kisubi nagamba nti bannange Mukama yamba abantu kubanga abantu nze balaba abantu bonna bengenda okutta ne bazikirira gwe ali ogenda osuula ennyonyi nze nga ndaba nze agenda kusuula ennyonyi olw'ebisiraani byali ebiyitirivu biri ennyonyi ebisiraani byojje mu kyaki biri byali bisiraani yaliko omukisa gwe nkugambye ngenda kati nzira Uganda nno naye wulira nkyawunze era wakyali abawunze benziza okukola ki abenziza okugamba era ne ŋŋamba bange ne ŋŋamba ngenda kuva mu kyalo nzire eno kanisa basaba eryo kati nze mpangise wano transport si kyalina mpweddemu wabula nsobole okuva mu nyumba nyingire mu kanisa ndabe kati Katonda bwe sikufune bw'oba badde Katonda nkufuna kitono kati kandabike nga nkufuna obivaamu otya kati awo nga Uganda nga ntuusawo mu nnyumba gye nsulamu nkeera ngenda mu kanisa awo lwe natuuka abantu Katonda ndowooza yabandeetera banyumya bizibu byereere mwami Kisubi ebitagambika kati lwe nava mu nyumba mu kanisa nenzira ewange kw'okugamba Katonda nti naye nga mpise wangi omusajja ono bamwogedde bwali sitaane bwali birina ng'agenda mu nnyanja bw'atali wa Katonda naye Mukama lwaki toyogera nange nempulira omutima guŋŋamba nti genda kwemulago so kasiri mulwadde naye nsituka ku makya ntambula ngenda okutuuka wali emulago nsangawo dokita gwe naali mmanyi nga dokita aŋŋamba nti munnange Kalungi Rose ogamba ki nti gyendi nga yali ku piki si wa mulago wabula ali ayitawo nayimirira nangamba oli yali dokita wange ng'omanyi kyaŋŋamba Katonda yamusindika yali malayika ng'aŋŋamba nti baneena kulabako wali eri gy'osabira nemugamba nange gye nsabira nti naye mwana gwe toddangayo nemugamba ate gwe nga gy'oli wandabayo kitegeeza naawe gy'oli n'agamba nkubuulire omusajja oyo ddala sitaani nze nali musiraamu nga bw'agamba naye nenfosalawo neŋŋamba kaŋŋende gwe nalaba abalala abawa amaanyi nga bw'olaba ono bamuyitaani oyo gwe bayita oba Mark nti nange neŋŋamba kangende nfune ki amaanyi ate obusiraamu nembuleka neŋŋendayo naye ng'amaanyi genjagala nga njagala Katonda sigama ti ngangala gajja mu ssabo omusajja nga bwaŋŋamba ng'ayagala amaanyi ga Katonda gennyini Katonda gennyini kati ati bwe ntuuka teyayogera akwata bukwasi baasa ng'agimpa ng'eriko miliyoni 2 nga nfuluma nga bwe nafuluma ba Asha musooka babuza kiki nga kiwedde twala oteeke ssente mu baasa ati mwana nkubuulire nali nina miliyoni 1.8 nga nkuŋŋaanyiza obusente bwange bwonna nengamba 2 ngajjewa tikankubire maama wa mu kyalo mukazi wa ttata n'atunda obuwogo nambuza mwana wange ssente ozaagaza kyeze mitwalo 2 nti maama angula poloti mitwalo 2 miliyoni 2 anti nga bamugambye miliyoni 2 za baasa kamu kinaana kaalina nga ye naye mitwalo 2 aginona wa maama we atunda buwogo naye nga abuuza ozaagaza ki ng'amulimba nti ngenda kugula poloti ng'ateeka mu baasa akola ki ati nga bwe navaayo ebaasa ngitaddeyo nfuluma ampa akacupa k'amazzi genda kwebaka eddoboozi liŋŋamba ti naye wagambye oyagala maanyi naye onookola kye tuweetaaga musajja yanyumiza nti neŋŋamba bwe kiba kya bwa Katonda siina buzibu
n'addamu ne likomawo ekiro kyaddako nti oyagatawo ne bantesitinga mun'amaanyi zena nange nendabako ku maanyi nentandika okubuulira abantu nti gwe kino kyekiri bwe kiti nentandika okulagula ati ne baddamu ne bakomawo amaanyi tugatwala naye oyina okkiriza kusigaza amaanyi nga tugambye kye twagala okola bino ngobiraba mu kimbiro omusajja anyumiza live kati awo musisinkanye omusajja ati ngangamba ati ekyaddako ekirooto kingamba kiti oyinza ogenda ne weebaka n'akaana akato akaana kaani akato like akaana konna anyumiza yoyo dokita byenjogera mbyogera nga Katonda yennyini ye mujulizi teriyo omuntu gwe mmanyiyo nti gwe nayogedde naye bwatyo bwamugamba ng'amugamba nti akaana Katonda dokita yanyumiza akawala akalenzi yamugamba bugambi kaana okay amazima ayina kuzina ebintu byayo kati awo nzira mu nyumba oyo yali malayika nange nvunama ngamba Mukama bw'oba mazima nze ndi muntu wa mutwe mugumu bwegaba mazima musajja ono nga byaddala wa sitaani nze bw'obimpa lwanca nina emputu nemmanyi naye bw'obimpa kiro kino nendaba ddala nenkakasa nja kutegeera mwami Kisu Mukama gw'olaba si mwana wa muntu okulinda n'okukola ki okwejjusa zaali ziwera ndowooza ssaawa 4 naye ngenda okulaba omusajja yali mu meeting bamubuuza tinaye gwe lwaki bagamba oli musamize ng'addamu ansa lwaki bagamba oli mulogo ng'addamu ansa lwaki bagamba ogenda mu nnyanja ng'addamu ansa lwaki bagamba ekanisa yo ssabo ng'addamu ansa okitegeera kati nga mu meeting gye yalimu mwami Kisubi yavaamu nga tewali ategedde ng'ekyo kitegeeza ki handi bw'oba tutegeera bya mwoyo nze nkutegeeza era ali mu mwoyo ajja kutegeera message yange clear nnyo nga kitegeeza ki nti tubeera omwo mu shrine ye byatunyumiza nga message gyatugamba naye ffe gye tumugamba ntuufu nga tugamba nga bye tumwogerako temuli kya bulimba tewali tebamuwaayiriza oli omusajja nkubuulira ebintu bye toyinza kuvaayo buvi n'otuula wano ng'oleese bulimba tosobola omusajja olina okujja n'amaanyi ga Katonda omusajja ono dokita gw'obadde oyogerako yafuna obugagga n'amaanyi ge yali ayagala okujanga ngamba bwe bamugamba akaana ng'ebyobukivubuka n'agenda ne yeebaka nako naye nkubuulire bwe yamala okwebaka era naye n'awulira muli ekibi kimulumiriza dokita okumanya nti bye yali aŋŋamba si kugamba nze ekintu ekyange kyenjogera kyenkakasa nnyo naye bw'atyo bwe yambuulira yakaaba n'amaziga nga kimulumiriza ng'ajjukira akaana ke yakwata yakaaba Katonda nga mujulizi lwe nalabaga amaziga gantwala ewaka ne ŋŋamba Mukama bwe babituufu nyanukula kati kokundaga omusajja oyo nga bamuteeka mu meeting y'okumulangira okuba omusitaani naye nga yeewakana lwe yava mu meeting abo ne bagenda tebategedde hati zendiga zifuluma tezitegedde ye n'alyoka n'ava mu meeting eyo n'adda kuba n'abawala era emujjukira omuwala bamuyita Florence omulala bamuyita n'omulala awo nengenda okulaba mu kirooto ekyo kirooto ng'amugambye nti naye mbadde mu meeting lwaki ebigambo bye bambuuziza byonna bibadde bituufu bambuuziza kino temubaddemu bulimba ati kyembuuza mufe abali munda mulimu omuntu atwala ebyama byaffe kubanga bansojeza ebibuuzo naye temubadde bulimba nze neewakanye bwewakanye naye mu buli kibuuzo kye bambuuzizza kibadde kituufu njagala kumanya lwe yantunuulira naliwo mu kirooto awo n'adduka kuva olwo yanzirukanga ebirooto byaddako byonna nga nziruka kati olwo lwe nakakasa Mukama message gyemusabye n'eba entuufu netandika okuloko nensaba Mukama ansaasire weewaawo tugendagenda waawo naye njagala kumanya obuvumu gwe obujjawa okwogera ku musamizi ono oba omusajja wa Katonda okutwaliza omu kubanga bangi batya okumwogerako anti abasinga tebalina buvumu nze obuvumu si bujja wa muntu mbujja wa Katonda kuba Katonda alina obuyinza era oyo gwenjogerako kati baba alina obuyinza ng'ate ye kuntegeeza ebikwatako oyo singa omulala ye yanyumiza nandibadde sijja kubanga okitegeera kubanga tumumanyi era ne wanayiza okuba alaba naye ng'era yotalaba bintu biri awo ebinyonyinyonyi
Ebinyonyi byaffe bino bibeera wano. Ebinyonyi byaffe bibeera wano lubeerera. Naye nga byebyo. Obuvumu gye mbujja wa Katonda kati ky'oba omanya. Katonda gwe nvuddemu muli. Nga Katonda yatuuka n'okulaba nga ŋŋanya okuba nga nzija kwogera. So abantu baffe mmwe mubeera mu makyaki eyo nga tulowooza nti muli mu mirembe myereere ne kuba kusoomozebwa kwereere. Kuba kusoomozebwa nga tetumanyi. Kati ekyo ekitubikkako kya butamanya. Osigale nga tomanyi. Tomanyi anaawona, tomanyi n'atereera, tomanyi omwana alabika yafudde nga kino kyabaddewo bubeezi nga gwe tomanyi. So wano twogera ku bulogo, twogera ku bufere, twogera ku bubbi, bwe buli eyo. Byonna biyitirivu bwe biti kuba byenjogerako bwe byo. Kuba ndaba mmwe byetooloolera. Byonna mwetoolerewo. Ssente muziwaayo, bakufera n'oziwaayo. Anti kuba kuyiiya. Then magic oli gwe sitategeera ow'ebirooto. Kati ate n'okujjira. Wendaga wano wembadde njagala bapiikinge bamanye. Kati ntuuka wa wempungidde Dubai nzize waka ntegedde zize Dubai naddamu nenzire Dubai. Wali e Dubai n'owunga. Nempunga. Ne birema nodda. Ne birema nenkomawo. Naye nga sinaba kutegeera. Dubai wali ogenze kola ki? Ngenze kukola mulimu gwa security. Anjagala gwa security. Okay. N'owungirayo. Nempungirayo. Kunga otegeeza ki wagwa ddalu? Okunga ng'ova ng'olinga mulire ddala. Nze nga ne munnanga akaaba bukabi nakulabira ddala nga toliiko. Era abandira kati nina amagezi ntegeerera ddala. Ntegeera kubanga byenjogera tebiriimu kugamba kyenva njogera amazima. So wagenda n'owungirayo n'okomawo nentegeera. Wemala kutegeera awo nno ku lw'okubanga nali n'omutima omukakanyavu ng'ogwa Falaawo. Katoolwo ate abantu nga baFalaawo bwe bategeera amazima basunguwala nnyo. Katoolwo nsunguwala. Mbuulira process eyo. Omusajja ono akwata ata n'afuuka bw'ate n'abasitaane nga Mukama yambuulidde. Ng'ekyomusajja kiveeko yambuulidde bino bye yambuulira. Wabula kyensabye Katonda kyokka kye nalaba ne ŋŋamba ne kino kyewuunyisa. Omusajja ono bulijjo bino wempitidde mu mbeera maziga kukaaba naye nga tunoonya Katonda kumbe tumunoonyeza mu ssabo ne ŋŋamba kale kitegedde kati nsabawo zira mu kusaba ebyange ngaana n'amakanisa ne ŋŋamba nedda kati awo ntamiddwa. Olwovuddeko otandise kusabira waka? Ewaka anti mpulira ddala buli wamu waliyo owulira zikutamye makyaki gakutamye. Kati awo nga nsabira waka ndyawo ŋŋamba wenviirawo Mukama byakola nga bampita ngendewa omulimo nno nga bampita naye bwe bampita gwali mulimo nga bankubira ba Dubai tuwali onoonya mulimo nze nadda Uganda mbukale jangu ngenda okutuuka ku airport nga ngenda ku kisaawe mwami Kisubi nga visa bagikebera mbweno visa bayimaze ennaku oba emabega enkya yesterday bagisazizza amantu waluddewokko naye nga Mukama nkole ki? Mukama alabye maze okutegeera amazima naye waliwo omuliro guntambulirako gwa sitaani. Ebyo bikyandiko endagaano luyo nzisitudde bazinkubadda nzirina. Ebyo n'obijja eri mu kyakiyo lyoyita essabo lyo siraani ebyo. Nze nkugambye nti aliko omukisa si wentandikidde nga sinaba kugenda. Ntuuka ennyonyi entwala ntuuka Dubai. Katoolwo maze okutegeera ani omusamizi oyo nga nennyika mu kusaba naye ebizibu bijja binkoonako bwebityo yesi ndi mulokole naye nga bwayettamu embeera abalokole bwe beeyisa kati w'okuyingira mu korona manyi korona yalokola bangi ne ngamba Katonda wange ku luno bwe nfa mpise mu bingi kanyingire eggulu naye nzira ku rooftop nga nsaba sikoma nenoonya Mukama era naliko omukyala n'aŋŋamba nti naye nkubuulire oyagala Mukama naye ebintu by'oyambala bino tosaana yingira ggulu ggwe. Oli yambala oti? Nanyambala nze nga ndi nga muzungu nali muzungu nga tosobola kummanya ng'enviiri nyambala yino wiigi ez'origino empanvu enjala nga nteekamu ndala kitegeera nze nga mbudinga bano bagamba kati bwe yaŋŋamba omukyalo nasooka mukyawa nendabira ddala nzija kumulamwa era nga bwe mulaba ndaba yajja kundaba kyenyambadde nziruka kati nvaawo naali neebase
nengenda okulaba mwene Yesu yennyini nkugambye nti omwoyo muli akubuulira nti ki nti ono Katonda bono sitaani oba ayambadde kiti ayambadde lugoye lwa Katonda yeyambaza eri sitaani naye yali Mukama Yesu najja yakabwati lyali assengalo azisete yatakka wansi yakomanga wa ebigeri n'alyoka na balansingirawo nange nenva mu mubiri bwenti nengenda okutula omubiri gwange omulala ngulese emabega neŋŋamba ntwala naye baneeraba enjala banange raba bwenfaanana nalwana neyambulako biri omukyala byangamba nti tebiteeke si byebituufu Mukama ng'andeetedde message nti mwagala nnyo naye bwe libaggulu ku lw'ebintu byendi nali simanyi nti banetebe Katonda tabyagala wali okoma kwambala bwambazi nze nga nyambala okwemyuse n'okwesiiga nga manyi muyaye wali toli muyaye nga siri muyaye nga okugambye tumulokusajja nedda nze nga wabula njagala kulabika bulungi kati nga ebyo ndaba birabika bulungi naye ate Mukama nga tabyagala yajja maziba nga tebyenziruka emisinde nali nakavaamu ekitundu kino okukoma wano ng'angamba wenviiramu okutuuka wansi antwale nja kuba nayijjeeko ddaki enjala ebintu byonna byeyambudde alyoka atwala olwo nga neebaseeko bwe nti nga kiringa kirooto naye nga nali neebaseeko katono bwe nti kuba gyalina misana owumuddemu banna natunula naye nga nafudde ngenda okulaba obutanda weebuli nenzisa neŋŋamba bwewadde engulu wakola otya naga Mukama weebale nkyali mulamu omutima ne guŋŋamba naye gaba amazima nga ddala abadde akunoonye tolaba oba mwana wa mputu nga yagadde okukugezesa alabe bwe najja nemulaga bino nti sibyagala bwe munona nkya n'aba abirese n'adduka mwami Kisubi nenzijjayo keesi z'empale byonna nensuula nenzijja buli kyempulira muli nga takyagala nebye nalaba muli nefiiringa mwoyo tabyagala byonna naswera bandaba ne bagamba lwaki tewagaba lwaki osuula ati nga nandibadde nga bampale naye wogigabira gwamuyingiza geyeena ate kati anvunaanibwako byatayagala tobiwa mulala kusuula busuuzi tolina kubigaba oyokya bwokya oba n'oyokya byokye kati awo wenfuna connection nnyo ne Katonda ategeera nti nsobola kugondera ki ekigambo kye Katonda awo nenfuuka mukwano gwe era korona nenyinyiitira nenvaawo omulimu ne gugwawo Mukama n'alyoka nanconnecti nga yagundagane mu kirooto we nalaga nga ddala nalabawo mwami Kisubi mu kirooto ngenda okutuuka ku mulimo nga musajja ono ow'endagaano nga yasindiseeyo agenti wa sitaani ku mulimu omupya era oyo adduka endagaano ndowooza kataawo wewali okutegeera bw'ogenda mu kyaki eyo oba okoze endagaano eno ndowooza ye yali endagaano tekuvaako eba ndagaano simanyi ekyo kye simanyi agikola buli omu oba baliwo bajjayo abaliko ekirabo okitegeera bali abantu bakujjako ekirabo kiba kyamaanyi kubanga manyi bwoloka oyinza okukiraiminga ekirabo kyo abamu betulaba mu kkubo nga balalu oluusi babeera nga bwe bakibajjako ne babalalula baleme okukiraiminga ekirabo okitegeera kati Mukama afuuka mukwano gwange ngenda ku mulimu omulala andagana omulimu gwe ngendako omulimu ngutuukako lwe natuuka ku mulimu nsanga omuwala nayo bamusetinze n'omuwala amulina wano ku ssimu byennina byonna bya butuufu namukwata live video nekolaki ne reviewing back nesobola okukwata omuwala oyo mu kamera nga ye kyamuleeta kunzita teyajja ku kirala si mirimu wabula nga yibo ayina amaanyi agamusapootinga n'afuna omulimu ne bamuwa ekifo kyayagala ne bamutuuza wayagala kubanga ayina egyo emizimu egimuliko atuukirize mission kati omuwala oyo bamuyita Hana Halia yali muki Munauganda ave engulu maama we mutoolo omuwala oyo mbu yakulirayo eyo n'akulira mu shrine omwo ozo baba bamutulainingirawo awo simanyi naye omuwala oyo kati musangamu nga yakatuuka tutuukanga naffe naawo musinkanya Dubai anti kati ku mulimu omupya gwenfunyo gwe ne Mukama gwandaza
nagenda okumaliriza embeera eyo nga ntegedde nti Mukama naye abadde n'ensonga nyingire mu lutalo bwe ruti kati omuwala nebaka gye nalijjukira eri mu kampani endala sirabako kintu kyonna nti birooto ebitiisa weebiti kati nebaka kakampani kalina katono nga abawala tulimu batono nnyo okiwulira kati ng'omuwala akola atya nga ngenda okulaba kati enzijira ku kati neŋŋamba yi kati kipusi pusi nawayitawo ennaku nengenda okuwulira omuwala oyo Rose kati nga nze nga bwampita Rose nange nga nvaayo ngenda okutunula omuwala yeebasi mirundi biyiti bampita musanga yeebasi ngamba omuwala onante ebyomwoyo osigala mu mwoyo teboogereramu osigala olwanirawa mu mwoyo omuwala nasigala bwatyo neŋŋamba naye emizimu nekitandika okujja gintuga ng'emizimu givaawa mbuuza ku bali omwo tebalaba mizimu emizimu gya naye omuwala ono ampita ye lwaki ampita nga erirye lyennyini tutuula mu mmotoka twali tukola naffena nga tanfana ku lusegere nga nkubamu eriiso bwati ndooza alaba byenkola bimutuukako naye nga nange nkozemu bwenti njagala anti bwe tubadde mu korona wali nga tutegedde okulwana mu mwoyo okumanya kusaba otya okutulota naye era nga bitonotono biri awo kati omuwala tutambula emizimu gifuuka mizimu bino byetugamba nti ab'ebuwalabu abamu emizimu giva buwalabu abamu bwalaba omutali nnyo ennyonyi abisindika nakuva eno Uganda paka tebisala nnyonyi n'ebyabano abasajja birinnya ennyonyi tewina le bitatuuka bino birinnya ennyonyi bino bikambwe wala afuuka kirala ntuula naye mu CCTV omwo agenda kumulaba ayina ebintu ddala ebivawo omusajja oyo byemmanyi bye nalabako mugamba ebintu bino nga bya musajja oyo kati nze muwa Mukama bwe yandaga toyo omusajja si wa Katonda nkulayirira nti ekyo nkikakasa nga nze ntuteeka omutwe nga amunnyonnyola ng'omuwala omanyi bwe yanziramu taati bweba yakulaga nange alindaga nze nga simanyi nti njogera ne agenti wa sitaani omuwala atandika okukyawa okusaba kwange nga buli lwensaba naye asabira munda neŋŋamba ono bwensaba asaba tuli ku saala ki abalakole tuba ne saala emu katate bwensaba naawe lwosaba tetutetegeze tufuuse basiraamu bendaba abasaba saawa yeemu naye sikifaako kati ntandika okuba nga nsabira ku luufutopu nga buli lwengenda ku luufutopu nga mpulira ekintuga yes ekintu nga kijja nekintuga ekintu nga kijja kintuga ngenza okusaba omutima ne guŋŋamba nti genda omanye omuwala oyo yennyini buli ogenda okusaba alina ebintu byakola era vidiyo ngiyina wano mu ssimu ng'omuwala oyo nga buli lwengenda okusaba ng'ayina akantu kateeka ku mmeeza n'alyoka n'ateekako oyo oyiro we n'alyoka n'ateekako buno buboto bwabwe n'akawuubamu bw'ati yakwata essimu ya kampani n'akonekitinga n'emizimu mu nnyanja nga tewali n'omu mu manager ayinza omwogerako akonekitinga essimu n'emizimu gy'ennyanja n'abagatta ne kampani baleme nga tewali amwogerako alyoka atuukirize missoni ye ebyo bijjawa ebyo byonna mbiraba ebyo byombiraba n'amaaso gange ebyo by'amaaso gange tebiri mu nnyanja omuwala oyo essimu eyange eno yennyini gye nnina nga bwe neerabira n'ensabako akatono ne neerabira nga bankubira ngamba nti kankwate nga boogera olulumi nga bagamba n'ogamba banna naye nga abayita mu linnya lyange lyempulira ebirala sikola ki toliwulira mu bufunze obubaka ki bw'oweereza abantu okusinziira mu ebyo by'oyiseemu kati obubaka bw'empeereza abantu Katonda message gyansindisa okubuulira ensi nti buli muntu yenna asabira ku bbiri ekyo nkyogeranga n'eggulu lyennyini batudde bandaba sinza jajinga naye tewali ggulu teriyo gogenda ogamba Katonda noga nti nze nagende nga simanyi obutamanya tebukugisibwako musango ekyo kyekisooka sitayagamba nti basamanya mwe muliyingira eggulu nedda nkusaba otuulo buze Katonda ntono omuwala ddala bw'aba alina byayogedde bwe biba bituufu buuza tokkale mwoganya ebyange
naye naawe buuza okakasize mu mwoyo omanye ddala kyenkugamba bwe kiba ekituufu oba si kituufu. Kubanga omuwala twalwana olutalo antemula tulwana ennyumba neebase emizimu giyiika ngenda okugamba nedda gino emizimu tegivawo n'omusajja wokka. Kino kirabika waliwo ekirala. Mukama n'akulaga nti mbadde va ku birooto ng'amaaso gange gayinza okugalaba bulungi emmotoka n'eyitawo ne bagamba mwagirabye nga teri yagirabye nga mmotoka ya bbulaaka. Naye nga mbuuza emmotoka ya bbulaaka eno yaani mu mutima. Kati lumu ntudde ku geeti ya kampani nga mpuliramu akambikako bwe kati ng'omusajja oyo yennyini ajja ku geeti mwena ava mu mmotoka ya bbulaaka eyo nga Katonda agala kunkakasa nti omuntu abadde ajjira mu mmotoka ya bbulaaka bulijjo gy'olaba eyitawo ng'ekizungirizi y'oyo omusajja. Oyo omusajja apiyalinga n'aleeta n'ekintu ekiriwo alabikira abantu abasabire ewuwe like no ndi ku agent wa sitaani oyo oli muwala ng'akwataganye n'oyo omuntu amutumye ku mission. Wabaawo enkwatagana enjawufu ku ffe gye tulaba bwa mu biro nga isukka ku birooto kuba kwa piyalinga. Simanyi okitegeera ne basobola n'okwogerezeganya nasobola okumugamba otuuse wano nkongera bino okiwulira ng'amulaba mwene nga yennyini ayingana ku motoka ka bbulaaka. Omanyi bino byonna byoyogera kati waliwo abagenda okugamba oyo mulalu era bagenda kwogera nti mulalu naye ngamba Mukama Katonda nawe okimanyi ekyo bwe bagenda okwogera. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.